ekitiibwa singa amagombe gakuyinza. Twawona okuswala mazima yandivuddewo essuubi singa wafa n'otozuukira. Twawona okuswala eggulu lyandiweddemu ekitiibwa singa amagombe gakuyinza. Ensi yali ku bunkenke okuva ku Thursday ekiro bwe wakwatibwa. Eggulu ne linyiikaala olw'ebibi eby'ensi yonna. Bye wali weetisse bikufudde ekikolimo. Abatume baggwamu essuubi, abalabe bo bwe bakukwata bwe nga tonyega. Eggulu ne litakulwanirira olwo bonna ne babusaabusa. Ebigambo byonna ne wayogera nti gwe Mukama. Twawona okuswala mazima yandivuddewo essuubi singa wafa n'otozuukira. Twawona okuswala eggulu lyandiweddemu ekitiibwa singa amagombe gakuyinza. Twawona okuswala mazima yandivuddewo essuubi singa wafa n'otozuukira. Twawona okuswala eggulu lyandiweddemu ekitiibwa singa amagombe gakuyinza. Ebyaliwo byonna ku Friday byali bimalamu amaanyi. Omuntu yenna eyabiraba katalema kugwa mu ssuubi. Nakyeraganwa tuti Setaani amaze okukuwangula. Okusinziira kw'ebyo bye wakolebwa byonna n'otofuna kuyambwa. Abaali basigaddemu essuubi byonna ne liggwaawo bwe wasangibwa ng'omaze okufa mu bulumi obungi. Twawona okuswala mazima yandivuddewo essuubi singa wafa n'otozuukira. Twawona okuswala eggulu lyandiweddemu ekitiibwa singa amagombe gakuyinza. Twawona okuswala mazima yandivuddewo essuubi singa wafa n'otozuukira. Twawona okuswala eggulu lyandiweddemu ekitiibwa singa amagombe gakuyinza. Olwa Saturday wawummula eyamutaana mwe waziikibwa. Olwo Setaani n'asuubira ty'olutalo alulinnyeeko. Naye Sunday kumaliri essuubi lyaffe ne
isi bwe lyalangirira nti azukidde